mukwano ekintu okigaddeyo gy'oli omuntu wamufunza wuwo nyweza tera mukutwalako wamma kiggale amamba buzizzako mwena bagamba nti nze mukwano nakikola ki nakiggala tekikyalina gye kiraga akayimba nkabaweerezaako nyonyonyonyo omwana muwala yayimba n'agamba nti laavu togiyita ssenyiga ako kakulu laavu togiyita ssenyiga laavu togiyita munnyo nti buli maka ganaabeeramu batono abafumbo tulina 15 naye laavu ogisanga mu maatu 100 where are you others naye nga mikwano mbabuuzaako manyingiddewo Miss Sanyu Gloria nakazi stress free lady nanyini maaso nanyini kamera omumambe yasituka omubwati ku ABS TV mbabuuzaako nga mugamba mutya mwebale kikwasaganya abalaavu mbabuuzizaako nnyo nga gwe nyweza ddiya tota nyweza bw'abanga takusaana bulamiggo naye nga tuba tuyingiddewo n'abaana balenzi tulina Reganiro Ekintale tulina Shafik mu control room wano ku kamera ne tubeera ne mwana mulenzi Kirabira ne tubeera naye leero wakoze Virgin boy naye nga kyali emabega wa kamera we tukikoze olunaku olwaleero tuba tuyingiddewo ne Sheikh Dalausi akulombera kuduwa munonye kwali mukono seta abaana abalwadde batwaleyo babajjanjabe ayina ebintu nga tebitegeeragana mbutufu bukyangobera mu laavu tokiggala ng'oliawo kuyuuga buyuuzi leero baggoba enkya nodda n'obisiba n'obikobera mu kkubo n'obisiba ne weebuuza ye kati ndagawa kantulo olw'abaana mu butufu nga kuyuuga buyuuzi genda wale wa Sheikh Dalausi akikkolereko mu magezi ku namba ejola wa screen noti 70088 23 mu okigalo gabi mutufu nkinywezezza tekina gye kiraga netubira ku mikwano abantu benakwera mugamba mutya ogamba kina nkazi nkubuuzizaako Precious na Pamela na Pavini mbabuuzaako ne balamushaho nti muraho nti mugamba mutya nemuza ku Daddy Pamela Daddy Precious ogamba otya kikwano webale kikwasaganya mu magezi nembuuza ku bantu b'ekiwongoyire mugamba mutya mwebale kikuba nembuuza ku mikwano gyaffe aba streaming live abantu babasinzira mu nsi ez'enjawulo abasinzira mu America abali mu Saudi abali mu Oman abali Qatar abali mu banange abali mu South America abantu abali Sudan yonna gye musinziira okulaba ABS TV naddala gguulo kyakabinya ate gwe oli ku mulamwa bannange tulina omulamwa olwaleero nze bannange ebintu byendeeta ebiseera ebisinga mbijja ku miriraano mbijja ku bantu mbijjako era gwe obeereyo n'ekintu nga kikutta kimpeereza olwawe si kikolemu omulamwa tujja kikubaano nateeza abike emipiira kiri bwe kiti bw'obeera awo ng'olina omwana wo tulina ewaffe omuntu yazaalukusa omwana gwosobola okuzaalukuka omwana wo olw'okuba akunyezizza olw'okuba kukoza ekintu ekikunyiza ekikugjamu omusungu n'ogamba nti kyana gwe nkuzaalukuse tokyaddamu kumpita mama tokyaddamu kumpita mama oba tokyaddamu kumpita taata mukwano ojja kubanga onsindikira voice note ombuulire gwosobola okukeera enkya n'ozaalukuka omwana we enkya gwe wakeera n'ozaala ate abasajja ndowooza be basinga okubesinga ku ekyo era omusajja ye yazaalukuse kati gwosobola okuddawo n'ozaalukuka ekyana kyo bambi kye wakeera enkya n'ozaala olw'okuba nti kikunyizizza kikoze ebintu bingi kibbi kikoze biki kikubuma n'okeera enkya n'okizaalukuka bingi byasobola okukola n'ogaba mu butuufu nze wankola bwe kiti muzaalukuka tombuulira baana sikakuzaala sikakuyonsa genda amabere tegayonsa abaana benkana batyo tegayonsa abaana bafaananako nga be batyo mukwano ajja kunsindikira voice note tulabe bwe tukikwasaganya masanda bulawo kakayimba akajjako tugira nga balala Yesu mwanjagala leero n'enkyawe biba bijja nyimbye ebituufu bwanjagala leero n'enkya bwatyo abeera neetaaga by the way ennaku z'omwezi nga 28 twabagamba tugenda kola Freedom City Mark you nze MC w'olunaku olwo kati njagala buli muntu yenna ayagala Gloria ayagala Sekamlasi ayagala gospel music please come be there tuchikube Freedom City eume bagambe kikino kye twatuseeko okitegeera naye nga gwe omuntu yenna
kulwokubiri ngenda leeta wano sekamlas njagala buli muntu yena abantu bengenda okuwako tickets ye muntu ananyimbira ka chorus ako nze mbabidde ku data mbabidde ku asa mwana nyimbira ka chorus ako ngenda kubeera nga nkwa ticket tukibere mbabiri ate no VIP weewuunye tubeere nga tutudde ng'abanene okitegeera sanjagala leero bwekyabwa tyabeera neetaaga ako kokati omukwano we sijja kubabbirako mujjanga kawulira mukakwati temumbuuza bingi temukwano gwe yesu mungi gwewunya omutima gwe taata gwalina nange gwegomba talinga balala yesu talinga balala bwanjagala leero nenkyawa tyabeera neetaaga kokka kenja okwagala kwolwo olunaku olwokubiri okwe ticket tukikube gwe wamanyi toyagala okubeerayo just do that for me okitegera twababuuzizza nti gweosobola okuzalukuka omwana wo olwokuba nti akusobezza oli muzadde kati simanyi muzadde njagala ombuulire gweosobola ozaalukuka omwana wo kuba nange waliyo ebyana ebitategeera ng'ekyana kikunyiizizza mu butuufu n'okisanga n'okiwa kapito leero n'enkya naye nga kikola gwa kubba n'okibba nekibba ne bakikwatira mu bubbi ne bakisiba n'okijjayo n'ogamba bannange omwana munnange nazaala n'ojjayo n'enkya naluli ogenda olanga bikutabe n'ogamba bannange ekyana kino siri kuzaalukusa leero toddangamu okujja n'osaba yadde 10 eyo egundi nayo gyeri oba muwala nabeera nga tayagala kumanya lwafunye ebizibu lwajje wabamawo mulabako lwafunye ebizibu lwafunye okutaatagana abaana abasajja beyo gyabeera lwajje wonagamu nange mami nafunye ekizibu omala omujjanjaba oba bamukubye emiggo oba bamukola biki oba bamugjamu buto n'amala ozzaala olumala ng'akyalula ng'agenda toddamu muwuliza okuddamu muwuliza nga bamukubye maama omusajja yanzise sabula akayimba tugende tinyabo kuyimba kwaganda buganyi nabagamba kyenyimba kyonna kkirizanga naye nga nalongololema nkubuuzizzakawo n'abalongo bomwe bali kikwasaganya mu magezi nakato babiri enyangoma nyakato mbabuuzizzaako ne baby boy muli mutya salongo stole kinaye Abadde Anoba tuba tukomyewo naye nga nzijja n'emigundi zammwe muddemu bambi nsaba munsonyiwe mugenda kuddamu musindike voice note sorry mugenda kuddamu bw'oba omanyi nti wabadde osindise mukwano ogenda kuddamu osindike voice note yo kyuma kyekyanzemu awo katono zonna ne zigenda okitegedde yes ogenda kuddamu osindike ku 0782601434 ng'ekibuuzo kiki osobola okuzaalukuka omwana wo olw'okuba akunyiizizza yes ogenda kubeera ng'otusindikira naye nga mukwano twakugamba gwe neyeetaaza ettaka ery'okugula plot ey'okugula just contact me on this number wonna wonooba oyagala tugenda kuba tukikwasaganya ku 0752 0752 349733 0752 349733 temumbipinga babebi naye nga namusigire kubuuzizzaako nnyo ogamba otya abantu b'enamawejje mwenna mbabuuzizzaako mwebale kikwasaganya mwebale kukola mwebale kulima abantu bwenna basinzira mu byalo ebyenjawulo nga mulima nokeera enkya n'olima n'omala n'odda ku mirimu gyo n'ojja n'ogamba nti no saawa 10 nina okuteekako nakazi nakati omukwano okubuuzizzaako we busaabala webale kikwasaganya sistel ogamba otya bannaye sooka otereka akayimba ako akamwana mulenzi oyo tulabe tukikwasaganya akakivumbi Paulo baba kyatukola that lady that kagalo bannange thanks for kuyimba bannange oyimba bambi oyimba muwala thank you so much obuyimba bwo butukolera butunyumira yongera maaso ekintu ojja kikuba bamamuyita bali bamuyita nwajibayo ngamfona ebyekola amafiga byonna fesi byonna nga kiriya naye nga Miss Kavio ebyo Stevie Monday to Thursday tukifa bakula ne tukisandabula naye nga kirabika leero voice notes zaffe tugenda zifuna akadde katukuttemu ekibuuzo kyabadde bwe kityo naye maama biganyi shekiddala uswale nnyo okubeera nga akulombereddwa ku noti 700 mu 8 23 9 Monday to Thursday
nchani n'abaana tulina konsati bajja kujja bababuulira abaana ba ebo nze yes tujja kubeera nabo olunaku olw'enkya oba si kyo abaana b'omu kikadde bali abayimba ennyimba ziri ezaalagirwa wali luddawo ezo tugenda kubeera nabo wano olunaku olw'enkya batubuulire wa we banaakolera ddi era babeerayo ddi buli lunaku ki yes bajja kuba nga batubuulira naye nga bwe tukikoze tubadde ne Regan Rich Ntale omugagga wa wano mu control room Shafik mwabaddewo nnyo then tubadde nekirabira emabega wa kamera bwe tuwe tukikoze twakugambye nti gwe wena ayagala okubeera ng'onoonya ettaka ogula amayumba kuba ku 0752 349733 0752 34 33 nyongera akayimba ako bambi nkyakafiiri wendi